Right, tubaniriza ku mukutu Ground Media ne Cookie Promotions mukola chairman nnyo abatulaba mwebala ku subscribinga n'okulayikinga. Mbalamusizaako mwenna mujebaleko musiibye mutya mwasuze mutya era abalala good night munnage koze emboze oyinzo giraba ng'ogenda kwebaka. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuline muzeika gato wiki ewedde tetwasobola mufunako nga libize ate nga nange ndi bize naye olwaleero tumuyina tukomyewo twogeremu tunyumyemu ebigenda maaso mu ggwanga nga bulijjo we twabasuubiza nti tujja kuba tumubaleetera. Njagala bategeeza Brina shoes awe bukotono no Brina yaŋŋamba kutwaleyo bakuweeyo engatto naye simanyi oyambala size ki? Nsambala size mwenda. Size mwenda yeta mwezi ana musatu ne oyambala canvas nibyo nam tebali kisabala era ajja kubanga Brina yangamba mzee yoyo ojjo mulete tumufunireyo ano player yenga Brina shoes awe bukoto bukoto nga tonnatuuka ku Bukoto Heights apartment edduuka liryawo nga location tojogera bulungi awo wa nanti daba woba oveno wansi ku Nupwe eno ngo wali ekitebe kya Nupwe oyambuka then noweta kati oba tonnatuuka ku Bukoto Heights apartment edduuka liri in between yawo so abantu b'ebitundu ebyo abali awo wonna Green Valley abali mu Bukoto abali ku Lugogo bypass abali Kisasi mwoneka mutya mwegenderekawo mulabe nga mwefunira ku ngatte ennungi ez'omutindo ate ezitasangika sigamba ndi bw'oba ogyambadde nti ate obaako akufaananya oyambala nga elegantly naawe ayina engatto nga ekooye yakulema okukola lipeeya era nabyo abikola ate azirongoosa weba yakulema okukola lipeeya agenda bugenzi sobola okuba nga olina kanvaasi tomanyi jjooza tekisoboka mwebali nga wojooza eguba bugubi kati ekyo nakyakola ki akikukolera so ali ku 0759 64 98 36 akola ne delivery osobola mu whatsappingako kweyo enamba ku 0759 64 98 36 osobola mu whatsappingako oba n'omukubira direct ndowooza oba oyagala okufuna ekintu ekirungi n'okumanya buli kimu kiratambula akubye essimu direct ne muwogerezeganya nga buli omu ayogera n'omuntu nga eddoboozi lyerirye ng'ate mutegeeragana n'okuddamu buli omu kyabuuza nga akiddamu kiba kisingako esebo so muzeeyi Kagatto twabadde tuli awo wiiki ng'eggwako eri gye tuvuddemu eyayide Pastor Bugingo n'avaayo n'akuba omulanga oba n'abaako kyayogera n'agamba amisinga abaana be Pastor Bugingo amisinga abaana be baafa takyabalaba kuliko abawala bali China ani abatwalayo maama waabwe kati so Pastor Bugingo yagamba abaana baba mukweka waliwo omusumba bagambye nti bali China akola ki maama ye yagambye abaana be bali China alinyenjo nyagende China gye bali gwata olozama China gyata abatwala si ye abatwalayo si babe baana be goloza nti nze nina omwana kati China nina abaana UAE nina Netherland bwe mba njagala abaana bange nkwata noonya sente za tiketi nga ngenda kubalaba irrespective ani yabatwalayo kuba nange saamanya bwe bagenda natuuka butuusi era nga baŋŋamba nze ndi gindi so nze ngula tiketi kasitamanya nti bali gindi nga mbabulira nti nzija lwakuna anti era mugendayo okugamba nti agendeyo abalabe China tali in talks with them tayogera nabo kakati awo kyabaakola amanya ani yabatwalayo China maama waabwe nabo bo bennyini maama waabwe yabatwalayo olabi maama waabwe ate bakyakwatagana si mwe yabazaala naye bayawula baateekawo enkola nti tebwaba ayogera n'abaana yayawukana na maama yayogere ne maama nti nze yakulaba abaana nga teboogera ku bya mukwano gwabwe wakati waabwe bombi anti yagamba waliwo omusajja amulemesa waliwo ekibulooka ekiri awo baba nawe babagabira omusajja oyo
gwayogerako era ye yaliwo wakati ng'ono baawukana teyaliyo kakati yayawukana ali asigaddeyo amuleseemu effumu wabanga ate waliwo omusajja bw'oba omukazi wagamba nti mutadde n'ofuna n'omulala kati omusajja gwali naye gwakolagana naye oyo tomutunuulira omuntu alinaki ategeera obulungi nze noŋŋamba bwe nti sandyagadde nnyo okuyingira mu bifumbo bw'abantu sitera kwagala biyingiramu naye omwami Bugingo alina okumanya ekintu kimu ebintu biri bibiri naye alina okumanyaako kimu nti omusajja mu mbeera yonna yabeeramu ebikwatagana n'amaka ge tabibuulira bantu balala babyemalira omukyala naani n'omusajja n'omwami omukyala n'omwami bamala ensonga zaabwe kyeki ensonga lwaki tebasula mu ddiiro basula mu kisenge era ekisenge temubeera mu bitanda birala mubeera mu kyabwe kyokka oyabayi nti bwe babeera okwo basobola okuteesa ne bamaliriza ne bamulungula buli nsonga yonna ebeera erabikanga eyagala okutaataaganya obufumbo bwabwe kyannaku nnyo okuba nti omuntu ng'oyo asobola n'okugatta abagole asobola n'okubuulirira abafumbo era ayimirira mu maaso g'abantu n'ababuulira nti temukolanga kino si kirungi kino si kirungi ate ye yalemererwa okukuuma ebyama bye ne mukyala we omuntu yenna omukulu nze ndi wano nyinza okunyiiga nenyiiga n'abantu nenjogera ki nesinza kwogera kikwatagana ku mukyala wange oba twayomba tutya oba twakyankalanye tutya oba namusanze akola ki nze mukyala wange ebimubeerako byonna mu mbeera gye mwagaliramu ne gye mba munyiigiriddemu nze nsigala mbimanyi nzekka naawe bwe nandisabye bw'oba obeera mwami Bugingo naye ate tokyasobola kukibeera kubanga olutimbe lw'ekisenge kyo walusala kate nyebikka obuliri bwo wagisala abantu ne balingiza ne balaba ebiri ku buliri bwe bataabwaze essuuka bwe ziddugala buli kimu bwe kifaanana n'erangi za piro ne bazimanya bwe wayogera nti mukazi wo yalwala kino yakola bw'ati yali nsobi nnene nnyo naye omanye enduulu yombi congregation mwe wali ng'oyogera ebintu ebyo yali nnene nnyo ng'olowooza nti ekusingira mukyala wo omu bw'ati ye mukyala Teddy omukyala oyo Teddy mumukakase mukazi nnyo kuba nti omusajja yayogera ebigambo ebyo byonna naye omukazi nga taterebuse naye ng'ate omukazi yali yabuulira yayogerako naye yawako obujulizi nti waliwo ensonga bweti ne bweti eyatulemesa okumala ebbanga ddene nga nze ne mukyala wange nebaze tuli mu mbeera bweti kati ate ono n'akifuula kumuyeeya n'akifuula n'ekivumo singa bali baba banyiigaganye teriiyo mukazi alisanyuka ng'awulidde ebintu bye mwayogedde ababiri oba ekintu ekyatuukawo nga wandibadde sympathetic ate n'ofuuka omuntu wamujeeja kimunyiiza nnyo abantu bamu balina kye batamanyi mu nsi abantu abasinga obungi kye tulina okumanya kiri kimu nti teriiyo mwana teriiyo muzadde teriiyo muganda wa muntu alisanyuka nga boogera ku muntu we ebintu byonna ebigambo byonna oba oli nga amuvuma oba amulengeza oba amuweebuula abaana ba Bugingo bayinza okufa nga tebazzeeyo kwagala kitaabwe nga taata waabwe bajja kwogeranga ekigambo kimu nti oyo kitaffe so siki si taata waffe difference eriwa naawe obyogedde naawe ogirabye erino ogiyita kitaffe n'ogamba taata waffe taata ye muntu akuzaala n'akulabirira nga buli kibi embeera yonna ebeerawo yakola ki yakukumaakuma yakubugiriza yakutaatira ekimuyisa taata naye ate kitaawo abeera relative wa taatawo wamma kyekiri kyebagamba abo bakitammwe kati taatawo ayinza okuba nga ye mukulu ku taatawo baganda ba kitaawo wayinza okubawo abakulu ku kitaawo bw'oyita taata omukulu ogamba nti oyo kitange
ate ne bwabanga taatawo ye muto ku bataata abaliwo bali baganda toyinza gamba nti bali be bataata abakulu ono ye taata omuto ogamba nti ono taata bali bakitange ate nebeerayo nani oli n'agamba nti oyo nti taata wange geregere geregere yaba atya abaira taata wakuzaalira ddala kakati nga bwolaba oyo bw'atandise okulaajana maama wo n'amala agenda n'afumbirwa nga yakuzaala dda n'agenda naawe oli ebigere bya nnyoko gye byamutwala bimufuula taatawo geregere gyatambulidde kati abaana ba Bujengo bagamba ono ye taata waffe geregere era bwekuba kwanjula ojja kulaba nga omuwala gy'ayanjulira anti era Bujengo yaddaga nze nninza okulaba omusajja oyo wagaba abaana bange Bujengo toleekaana bajja bagaba anti kuba si gwe ogaba abaana omukazi yagaba abaana asobola bw'anaabagamba nti bwolyo n'akola ki kuba wamusuulawo tokyamulinako buvunaanyizibwa tebayawula n'awasa n'okuwasa oyinza okutikka ensaamu nti oli agaba atya abaana kati yamanyi bwe basaanira kuba obuvunaanyizibwa bwo nga taata w'abaana bwakulema kati abusobola gwe babukwasizza era kyova olaba nti abaana abakulidde be babudakitinzi bakuyita kolaki ndowooza kwe kuadoputinga okwo nti oli bw'adoputinga omwana n'abeera n'amuweerera toyinza kujja ng'osinika binnyo nti oyo omwana nze namuzaala wadde gwe wamutwala nonkolaki ebisigadde bakulagayo bulazi nti nno oyo ye kitaawe tebayinza gamba nti ye taatawe bagamba nti oyo ye kitaawe naye ono ye taatawe kati ate olwo kikyuka ng'ono yakulabiridde yakukuzizza yakoze buli kimu olwo n'afuuka taatawo gye bakututa obutwa oli singa akutusitula n'akutwalayo kaŋŋamba gwe nga nazaala omwana gwe n'olaba nga omwana alina simufaako n'omutwala n'omulabirira n'omuweerera n'omusomesa olwo nze bandagayo bulazi nga kitaawe atudde awo naye ono ye taatawe kuba yataatidde buli kimu yabadde akikolako therefore Bugingo agume omusajja omulala agaba omuwala oyo kubanga yoli yasobola obuvunaanyizibwa emyaka egyo gyokka gy'omaze nga tolabirira obuvunaanyizibwa bwo nga tobutuukiriza kyalaga bulazi nti tewali rede mu kuzaala abaana abali rede be baba balabirira kati ababafaako pozi kyolina okumanya omusajja yenna gye bufa ne gye bugenda ne bw'oba ng'onyiiza otya omwana wo tobulaganga kintu kinyiiza maama we agenda kukyawa paka obulamu bwe bwonna mwannyina w'omuwala tomulaganga ekintu ekinyiiza mwannyina maama w'omuwala agenda kunyigira nse kunyigira yonna nga okola ekintu ekivvoola n'ekityoboola muganda we ng'alaba oba n'akitegeerako nti byokola bityoboola ki muganda we ne mwannyina kyolina okumanya mu bulamu bw'ensi eno maama w'omuntu ne bw'aba nga atambula n'abaako kyabba wali mu supermarket ne bamwambula omwana tayinza kuba olubadde daba bwe yakula tasobola alwana kulaba nti nnyina bamubikka bamwambaza akomyawo ekitiibwa kya maama we ne bw'aba nga maama we abadde atambula ayita tembo nga yeeyambudde omwana alwana okulaba nti maama we adda mu mbeera entuufu buli ekyetaagisa n'akikola okuba nga kuzzaawo kitiibwa kya nnyina na bulamu bwa nnyina kutambula bulungi naye ggwe wadda mu maaso ga congregation ku katuuti k'abantu be walimu ng'olabanga be bakusingira mukyalawo n'oyogera ebigambo bingi yali obubaka tabuweereza gundi congregation yali abuweereza mukyala mupya gwakuba manda anti kati bwe yali akuba amanda ng'amulaga olaba nti sobola okyogera katuuti bonna bonna be yali asobola okwogerako mukyala we Teddy yali tateekwa kubeera mu bintu ebyo Teddy wanjawulo nnyo eri Bugingo omuntu gw'ozaddemu abaana abeera wanjawulo nnyo eri abantu abalala bonna ne b'oyogereramu n'emikwano gyo
kubanga byonna bwo bimala okulemerera gye biri era gyodda kakati olwaleero ayagala kwogera n'abaana be solution yokka Bugingo kugenda wa Teddy n'amugamba nti maama wange badde njagala kwogeramu naawe luli watugamba ngwami ndi gwe nkwetaaga naye kati olaba bwogenda omusaba obusabi wa butategeera kyewakola ng'ate wali osobola okitegeera mukadde ako bw'okimanyi nti kakati olwaleero mukyala Teddy alaba Makula nga yapika Bugingo okumugamba ebintu bye baamugambanga kubanga buli ebyo byonna kuba Teddy yabeerako ne Bugingo nga Bugingo tavaamu bigambo ng'ebyo naye bwe yamala okufuna Makula ate ng'avudde na mu bantu be babadde basumba tulaba nti yamulengezza nnyo era omukyalo oyo mukyala Teddy muntu mulamu nnyo abantu abamu bava mu mbeera n'okusingako awo ne bakola ebintu byotabasuubiramu era mukyala Teddy nkwebaza ne sikwebaza yenna okuba omuntu mulamu okutuuka ku leve eyo n'otakola bitakusuubirwamu ensonga n'azikwata kintu kikulu ekyo kyokka kyokka wamuteeka mu fikisi y'abaana okuba nti takyabalaba wadde abeetaaga nnyo kimumala ajja kutereera ajja kudda mu layini Bugingo alina okugenda ewa mukyala Teddy afukamire okuva mu mitaazi nga 3 ng'agenda ayavula ekyo Bugingo bw'aliba takisobola okuva wano tugeze paka nga kweguli okayumba kali mita 3 teziwera ng'ayavula ku mabega takisobola asirikiranga ddala n'atafinyegako nti amiisinga abaana kuba abaana abo okuddamu balabako nga bamaze kuwulira nti taata waabwe ne maama waabwe bategeeragana nti era taata yalaba nti yakola nsobi kyali kitono nnyo Bugingo okulaba nti yakola ensobi n'agamba Teddy nti mukyala wange hello Teddy I'm telling you I did a very big mistake and I promise I will never do it again Teddy please forgive me I'll never do it again I beg for forgiveness kyokka kyali kimala kati olaba biri ebyo byonna ekikulukuto bikimu bye bitandizze naye ono yayagala Bugingo yayagala akakasensi gwokakasizaako omukazi alina abaana bayinza okunyigira bunyigizi tebakunyiga n'oggwako emirembe wallahi Bugingo tajja kufuna mirembe ng'abaana abo tebannaba kukakasa nti maama waabwe boogeraganya ne kitaabwe so maama yalina okukola go ahead eri abaana be nti kati nze ne taata wammwe ekisumuluzo Bugingo yakirina Teddy yakirina Bugingo yakirina akitwale ewa Teddy asumululewo abaana bakole ki bayingire otherwise tajja kubalabako n'ebyo by'omukolo byempulira oli ajja bagaba ajja mugaba yajja kugamba nti nze omutima gwange ono ekitange gwendaba nga asobola okubeera kitange gwe nali mpadde omutima yagukola ki yagusuulawo naye omusumba ono ye Kayanja Pastor Kayanja ajja kusobola okukola nga taata wange kubanga sirina kyenyinza kuwulira mu mutima gwange nga kitange kujjako nga ndi mu maaso gaani nga kitange oli oba taata wange lwayogera mpulirira ddala nga kitange yayogera period ajjukire bulungi nnyo Pastor Bugingo yali afuna gundi yamufunirawa ani Teddy wakakandi so what goes around turns around comes back around akati kyabalina okumanya nti naye akirabye nti okujja omwana okumugabira mu bapasita kiruma kiruma amanyi gye yajja Teddy yamufunirawa olaba bamukuba amasasi n'agamba abasumba tebavuddeyo kwogera ku mbeera yamutuuseeko be baali bambagamukubye mbu wadde kasori wadde omukola ki amasasi bwe gavuga abasumba be balina okwogera poliisi yeyina okwogera poliisi yabyogerako anti agamba bali mu kkoba lwaki bwalowooza lwaki alowooleza kumpi bw'atyo aleme kubanga stokisi nti buli kaseera olubikula empale otukwata ku stokisi nze nkyali mabega wa Teddy emirundi gyonna era nenfuna omukisa gwonna ogutuukirira Teddy nja kutuula naye omwebazi era mugambe nti ekikolwa ekigenda mu maaso bwe kiba kisoboka okuzzibwa emabega tukonvisinge mwami Bugingo ajje nga bwe ŋŋambye ng'afukamidde ku mavivi ate oyinza okwegayirira omuntu eyeegayirira Teddy yeegayirira ng'akutte mu mbinabina
anti yegayirira wali ku kituuti. Ate ffe tetwagala bissa mu lwatu bwe tutyo. Ffe twagala bawulire buwulizi nti kyateredde. Gundi si mumagalavu kutuuka ku level eyo Teddy. Ate ye Teddy muntu w'abantu. Ekyokukola akimanyi, amanyi kyajja okukola. Era n'ebiribaawo ye tagenda ate bimansa mu social media biki. Omusajja omukulu nga kati pastor bwe yali, kyali kimuteesa ebintu ebyo ku mikutu. Manyi laavu. Kati eri ludda wa? Agumene laavu tagirina. Anti yagambye mbu webuba nga family n'omukyala. Yagambye statement yabadde bweti. Webuba okuba nti okunyirira n'emirembe gye nnina nga njifunye mukyala atampadde mwana mbeera kaleko than okuba mu family erina abaana naye ng'ate ndabika bubi. Kati anoonya ki ku baana abeerera oli? Omanyi waliwo ebintu ebimu by'olina okwogera nga baatugambanga nti ebigambo by'oyogera mwemuva engeri gye basalamu omusango gwo. Era bakugamba nti ebigambo by'oyogera manya bijja kukola ng'obujulizi nga waliwo bye bakwagaza bye bagenda okukolako. N'olwekyo bw'oba oyogera genderera era sengejja buli ky'oyogera. Kyekiri kabakamwako. Kakati agumire embeera yonna enaabeerawo oluvannyuma lw'okufuna omuntu we gw'alina kati. Kozi alina abaana mukyala we bw'ajeera. Ate nga mudaaga agamba omukyala akyawuliddwa. Naye ate era ne bw'aliba abafunye abaana booli bagenda kuba nga balaba aboono ng'abalabe. Abaana amaze obbasigirawo olukonko. Tema olukonko. Abaana baani bonna. Abattedi. Bajja kulaba ab'amakula. Nga be baalemesa nnyaabwe okuba mu mirembe. Ng'era be bagoba kitaabwe awaka. Gomanyi mwe mutandikira eno olowoolezaawo naye olina kulaba wala. Gundi yali takimanyi nti ekyo kijja kutuuka ekiseera nga yeetaaga abaana si be bamwetaaga. Bujengo. Kati nga bwe yali agamba nti anyirira nga bw'ali nga ali n'omukazi atannamuwa mwana. Anyirire ye akooye okunyirira. Aviire Teddy amuveeko. Teddy bamuleke emirembe gye. Teddy taleekaanye asirikidde gy'ali. Kale nga bw'omanyi nti omukwano guluma ng'oli yakakuta nga waliwo ekintu ekiba kikusunda. Ne Teddy yakimanyiira. Era that's what they expect whenever someone is getting someone. Buli lwoba omufuna bw'oti jjukira olunaku lwe muli awukana. Teddy yalwetegekera naye bugingo ye teyalwetegekera. Omukazi kati yasalawo n'agamba ye nfaaki. Kamuleka agende. Naye kati olaba okuva lwe yamuleka bw'awulira. Ate nga oli bwe yali ayagala amulina. Ate talina kikulukuto ng'ono. Kati ate n'olaaja naki? Maama w'abano. Mute. Anti ono ezzadde libuze. Ati kati ono yalibuzizza. Singa wasooka kumufunamu baana n'olyoka ongoba. Koze kati alaba awo gwalina okutuma kamugambe Isaac genda osinkayemu avuge emmotoka agende Entebbe. Ate nawuliddeko ebigambibwa mbu bino byonna abiteekawo naye ate ayagala byapa byawali Entebbe. Mu bintu byabavaako kyekyo ate oyagala bakuwa ebyapo bitwalira tannazaala nga oli ali abaana balina China betaaga ne tikiti yo keetuuka China ziba ssente nnyingi. Ebyapa byo biviireko ddala. Bukati yeteesaawo olukwano. Oba byayagala ebyapa tebikyadda byabiveeko afune walala. Atwale ayagala egindi bwenkana ki asale ku paati ya gundi ya Pentagon azimbirewo oli. Oli yamuzimbire Namayunga. Ate kati ayagala ki? Kati abyagaza ki? Pentagon wanene bw'aba ayagala asale mu zataano ku kikumi nga Prime Land Sava Entebbe wano wa Sava. Gundi Pentagon yetali Sava. Sava nayo. Bw'aba agira kati sente alina. Agule emunyonyo. Ateekewo gw'ayagala. Ate ne makula yegendereza ayinza okuba nga kanoonya ebyo ebyapa. Ayinza okuba nga atayagala mu ndiga era yafunyeemu endala. Muyite emmere. Nandi omusajja yenna wabulwana ezzadde aba alina okugattawo wali. Kakati bw'ekyo ekiseera oli amanye nti bw'obanga osigula muk'omusajja omanyanga nawe bagenda mukusigulako gwate walekeddewo gye wamujja.
ate oli amuyinamu n'abaana so mu babiri kati gwe ate atayina ekyo nakyo okisuubiranga ng'ambaga. Tugambe nti Bugingo amisinga because kati church gyalimu oba ministry gyalimu alaba nti walina okutuma omwana we tasobola kutumawo ate simanya mukadde wa kanisa tasobola kutumawo makula yalitumyewo omwana we namuga gende Kololo waliwo omwami bwati ne bwati omusinkane Doreen Bugingo genda yosinkana omwami anti kati omalirize ebintu ebyo kye nagambye ndi bwe butalowooza n'olaba kumpi ye alowooza nti wana agenda okuyita emyaka ena ng'abaana benkana nga bwe baali benkana ng'era ne gundi ali mu mbeera mbi alowooza nti ajja kuba mu mbeera mbi mu bbanga ttono ate naye aleme tulimba fe abalabe ate ebintu byewala Bugingo kati tayagala baana ayagala kuddira mukazi ayita mbaana lukwesikwesi ate kati tomanyi nti bw'otandika okwagala ennyo abaana omusikazi naye omutima nga gudda era omuntu anaakwagala obulungi omukazi yenna nga anaayagala omusajja asitamulaba ng'ayagala abaana kati gyayita kati kadda nnyuma naye kyaba akola Bugingo akole kirinze kyemugambye kyokka kijja mukolera afukamire ku maveeveege ate n'omukazi bw'ali kimanya nti omenyeka oliba muyitivu tekirina na sitaani yenna ne bayibuli era waliwo omusajja omwana yagamba kitaawe nti mpa ebyobugagga byange ng'okyali mulamu n'abimuwa bwe yamala obimuwa omwana n'agenda n'abirya byonna n'abimalawo n'amala emyaka nga 3 nga talabikako naye omusajja yali ali awo omwana ng'akomyewo naye abaana banyiiga nnyo nga balaba omusajja ayaniriza abaana omwana oli gwe yasookedde okuwa ebintu ng'ate bo weebali awo Katonda we yabagambira nti munnange ono yali abuze naye ate bw'akomawo ne yeenenya ate aba muntu mulamu nnyo okusinga n'abatakolanga ki kati Bugingo bwaddayo nayeegayirira nayeetondera omukyala era omukyala ajja kuba ng'alinga afunye omusajja atakolanga ku nsobi yonna so takeerewa kuba it's never too late okwetonda nekirala waliwo mbwe ekigambibwa nti ebintu tebiri mu mannya g'abaana biri mannya gani omukazi yateekayo obuwe owani Makula biriwa byonna anti kati jjukira omwana wa Makula baamuzaala kati era aliko erya Bugingo kati buli kintu anti bw'aba mwana wa Makula ng'ate ne Bugingo wuwe bibeeremu nabino abirekere teti anti kati ye Bugingo ekimuluma bali ab'omuntu mbwezi tebali muki bintu bye ebyamakula ebyani ebya Bugingo yennyini kozi kati buli kye bafuna Makula ng'amugamba omwana anti kakati buli kye bafuna kati eyo gyo abaana ne mukyala Teddy tabikaabira ebyo bye bafunye nga ayavuddeyo ye wano wokka bye baafuna nga bakyali bonna bye byaliko yajja okubeera nabyo n'abaana be naye bba abaana baliwo eringa okuddamu okuliseevinga ddadi waabwe anti ne bayibuli byonna byonna bye yayogerera maama waabwe anti ensobi zikolwa bantu ate era abantu be beetonda Katonda n'asonyiwa gwe buweetondera omuntu Katonda n'alaba omutima muweetondedde akusonyiwa era ateeka mu bali omutima ogugonda ne bakkiriza nti mukadde waffe akoze eki yeetonze ani naadde ndaba awo ka audio ak'omuwala Winnie Bugingo ng'agaffe n'amannya ga Bugingo twagejjaho era n'omuto takyalina lya anti nga balaba byakola tebisaana muntu kuba taata waabwe okuvuma maama waabwe kyokka omwana kimutabula gwe n'akukyawa okubeera kitaawe era bw'obanga okola ebintu byonna kola ebirala byonna naye tovumanga maama w'omwana ng'omwana awulira ng'alaba n'akizuula nti bavuma maama wange kati ekyo agenda kukyawa n'erinnya lyali kyawe andi Bugingo is very lucky abo abaana bandibadde bali bagenda dda mu kkooti nga bamuvunaana gwaki kugira kulengeza maama waabwe n'oyimirira mu kikutu nga ne recordings videos weeziri ng'abyogera yandibyegaaniddewo ng'ataagamba nti yali mukyala we tolaba nti noba ofuuse nuisance in public ddala gwe kisaana olaba oyogera bwogezi ku famire ya muntu n'akugendera mu kkooti naye omwana ng'alaba nnyina gw'ovvoola gw'olengezza gw'oweebuula
ekyo defamation. So abaana nze mbagamba ekintu kimu, abaana bo tebalina buzibu, bwe banyiiga batuufu. Naye ate simbagamba nti singa taata ajja nammwe ne mukiraba nga yeetondedde, maama wammwe n'abagamba nti munnange baana bange taata wammwe yanneetondedde era nakkiriza okweyisa bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, tewali nsonga lwaki abaana tebaddamu kubeera na kitaabu. Kuba n'ab'omufu kiyingi baakyuka, baamuwaayiriza ne bamukonjera birondi yali ayagala ku tata maama yakola ki, ye yatta maama, oluvannyuma ne bajja ne bagamba nti tusaba tusonyiwa taata, era yagenda okufa nga yabasonyiwa. Aho wennyini Mzee Kagato omanye kati waliwo era n'agamba paka na kakati poliisi tennafulumya lipooti yonna ku masasi ge. Amasasi ge ate oba gaali gagifulumizaaki era oba agamba ge baali bamukubye baani yali agamukuba, anti yagamba bwe byali bimukubya kuwagira Museveni kumwagala ne Muhoozi n'okwogera ku bisiyaga n'abasumba batamwagaliza. Mwami gundi aleme kulowooza nti okuba awagira Museveni naki kyagamba nti lwe baakuba gundi bwe baali bakuba Bujingo abawagira Museveni lwe baatandikawo wabadde tewali bamuwagira, yabadde amuwagira okuva mu kinaana. Ffe twamuwagira kuva mu kinaana ne tugenda ne mu nsiko ne tulwana ne tudda ne tukivaamu. Kati gwe amutandiikiriza gogo banaakuba nga waliwo n'abaali we baamuteerako sente amulaba amuleeta twagala bweziti abijjemu alwane lutalo olwo aleme kuyingizaamu ki bintu ebyo bifuula politicizinga. Ekyokubiri aleme kwejjira ku basumba banne, luli amaanyi ge yayina ate banaamuwala nakati nga takyasobola kujjuza Pentagon nga luli yali agijjuza. Ekirala kyenjagala abantu bategeere nti baleme kuyingiza buli ekimubaddeko nti bampalana lwakino olwokuba jajja okufuna obuyambi. Si bwe bakola. Abantu abawagidde Pulezidenti Museveni bangi nnyo era weebali, abantu abatamuwagira nabo weebali. Ate bandikubye bamuwagira nga ate abatamuwagira weebali. Gwe bwe oli anaakuba ate okuba bamuwagira. Anti oli akuba agamba abatusibyeko n'omusajja. Abantu abawagira Museveni n'abatamuwagira baani abalina access ku mmundu? Abamuwagira. Kati ate lwaki ogamba nti bakukuba lwakuba omuwagira? Tolaba nti oba tolina magezi? Ekyokubiri olina n'abasirikale abakuuma. Ekyokubiri kyenjagala abantu bamanye, Mwami Bujingo oli muntu mukulu ekimala. Gwe okusaba lipooti ey'olwaleero eyiyo ey'okukuba amasasi nga ne gwe baagakuba mu 86 tebagireetanga, bagundi bonna kagezi baani bonna lipooti tezinnajja. Gw'osaba eyawano eyajjo ng'amasasi gaakuba nandabirwamu gwe wagawona n'okka wansi. Bali be baakuba ne bafa ne lipooti zaabwe tezijjanga. Baleeta ne Scotland Yard lipooti tezijjanga. Wakutama ne gayita ne Nanka ne gagenda, ate gwe oyagala lipooti. Ate muleme kupakusa poliisi kuleeta lipooti ng'omusumba. Omusumba yasinga abalala bonna abakubiddwa amasasi, abalala nno gaabatta bonna bakagezi baani bonna. Lipooti zaabwe zaali zizze. Kati lwaki apakusa abagikola? Bave kugira emirimu egipayirinze badde ku kino ekimu ng'ate gwe olina mulamu oli eri ovuma bakazi bo. Amagezi genkuwa bubonna obwongo bumalire mu kusala ntotto ngeri gy'onaagenda n'oyogeramu na mukyalawo n'abaana bo kuba nti baddamu ne bategeeragana naawe, ebirala byonna bijja kutambula bulungi. Bwe ndowooza kijja kukolera. Nga tunaatera okumaliriza ensonga za Bujingo, olowooza ne Makula ezadde okumubula kisitwesinga Bujingo? Oŋŋambye nti balina omwana, Makula alina omwana. Makula alina omwana gwe yajja naye. Kati ezadde libuzaani ku bonna? Bujingo. Anti yagamba akoze buli mulimu. Atuuyanye akoze buli kabalaasi omukazi gwe yaleeta yamuleeta azaddeko ng'akulaga nti azaala. Ne Bujingo era ajja kugaya era nazaala era abaana bange Teddy yakola. Bali luddawa? Ndeeterayo omu bwakuyita taata wali nga tutambula. Ekyo kyokka kijja mumala.
amanye nti talina mwana. Mbu bagenze South Africa omukazi. Yaleete balowooza ndi yazaala. Bamuyite nti taata olumuyita nga bamanya gundi makula yatazaala. Kati ku bonna ani ali stressed okusinga? Ebyo byonna Katonda alina engeri gy'abitegekamu. Omusumba muntu wa Katonda naye yeerabira nti Katonda yategeka buli kimu. Yalowooza nti bw'onaasuulawo omukyala gw'olinamu abaana n'ofuna alina omwana atali wuwo nti ojja okufuna abaana amangu. Awo Katonda akulagako nga takwebuuzizzaako. Ate agenda okufuna makula nga tebiri mu mateeka. Kaakati yessaawa omanye nti mukyala wo gy'ali era n'oddirayo awo mu myezi 3 anaatera kubuusa mwana. Bugingo n'addayo wa Teddy. Ekyo nkikugambidde wano. Kozi Teddy nga yali takyayagala. Naye ng'ate yenze andabikira Teddy ali ready okulisiivinga bba singa dda n'amwetondera. Era yengeri yokka tewaliwo kibaawukanya butadda. Yatta muntu. Ye lwaki weesiba ku muntu gw'olabye ng'alina nebba kuba alina n'omwana. Kitegeeza alina bba naye lwaki omwesibako ng'ate naawe alina abaana bo gy'ali. Oba bawe ebisanja, bawe ebiyungu. Nti namayumba ntebe. Ekyo nakyo kiggwe. Ogundi ajja kukkiriza Teddy talina buzibu kuba yakutegeera nti yembeeraayo. Ne wano ku kituuti bamuzze Teddy kati bwemba Teddy sidda ku kituuti njagala ne mumanya nti ye mukyala Bugingo lwenzize ensi n'eyuguuma n'egwa lwe bajja okulaba amaanyi ge nga lwazze ensi eyuguuma. Tebatuusa ogira okulwanira saavisi. Tebalwana ono ajja buzimu saavisi bwe baba boogera nti katuba tulina essanyu okubategeeza nti ne mukyala Bugingo waali Teddy oli oba afa n'afiirawo. Bw'ate yajja oluvannyuma w'oyagalira okufa olwo ye yamusookako n'amukulekera akoleki akajanja akali ku bakazi yeeyo. Mpozi bannanga mbajjukiza okukozesa ennyo eddagala erimanyiddwa nga Nana Herbal Mouthwash. Nana Herbal Mouthwash ddagala erisangibwa mu pharmacies zonna, mu supermarkets zonna, mu drug shops zonna ne mu matundiro g'eddagala gonna mu ggwanga lyakakasibwa National Drug Authority. Bw'obanga osenyesezza Nana kaboole omusiibula amannya aganyenyeera ebyo gannumira ludda lumu naki obisiibula. Bano banali sirya mberenge biki otandika kusaba mmeketu nga olye omeketa mwanyi nkalu olya mberenge z'amawogola. Abali emitala w'amayanja ne mu diaspora mugenda bugenzi bubatundira ebintu by'Abannayuganda kubanga tukakasa nnyo era tukumatiza nti tuli ku nkola eya bubu. By Uganda, build Uganda. Ng'okozesa Nana Herbal Mouthwash. Pozi n'abo bonna abawoza amanya abakazi bantabye bawoza tamalaako omusajja tamalaako bw'atamalaako jangu buzi otandika okumalako jangu nkuwekka kojja lwenkoma watonkako okumalako. Abantu abakazi andi kati waliwo abalina ekizibu ekyo nga takomawo obukomi naye nga oluusi ye ddala tasobola kutandika kutuuka waanaakoba. Gwe naawe ojja nja kubanga nkukolako obeere sitale baleme kuyisa maaso. N'abakazi nabo baayiga kati bwe balaba bwe bamanyi nti oyo nankani lulyolyongo oba nankani erebera musipi gulebera oba mbobo ya munyanga gwe beefunyirira mpaya 5 mpaya kakade mpaya 8 olwokubanga musajja wattu tolina kyakukola tolina kinaaku kakasa nti wooli waayo buwi. N'olwekyo jangu ojja kuba essimu yange 0752 432 nga nkukolera delivery woonaaba oli wonna ng'otwalaganya muntu kupaka dakiika 45 mu ssaawa. Asobola okukakozesa ng'omukazi tannatuuka. Nze ne bw'aba najja mu Novemba bw'otereera leero n'obeera ng'oli mugogole. Gwe bagambye nti omuntu lw'anaasamba Maaki lwagenda mu training osooka ku training n'obeerawo ng'oli abantu bapawano nga bali fit n'otereera. Nze nti kati nze nkikugamba Katikkiro ayinza okuba nga yakiganye simuwakanye naye Katikkiro ayinza okugaana okugema abantu ayinza okugaana okujanjaba abantu tekisoboka taliiyo oyo asobola kigaana anti yaddaga amaanyi g'ekisajja anti ate abeera tagalina taba mukazi ate onaagawa mukazi. Nze kiri ekyakugamba nti amaanyi g'ekisajja gawa abantu agalina ate bagamuweera ki kati bw'oyinza okusoma omupiira gwa supeya ku mmotoka etayabise mupiira
bateeka kweyabisi. Okay, njagala bategeeza genda ku Plus UG awe Entinda kubaagala shopping center. Gwe omukyala ali eyo Sire Queen ayagala ebyabakyala byonna ebyokwewunda kaviiri simanya kano kasawo simanya kano ka wigi simanya kano ka galubindi genda awo akasige bajja kukakolako bulungi ku 0773 800 581 0773 800 581 kubaagala shopping center ojja kubalaba awe Entinda. So twabadde mu station Mayanja